Ngamba nti okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga weekuumidde wano PPJ The News Anchor mbaanirizaako mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero mujje bali gye mutusizaako engalo mukulikeyo mu masinzizo mwenna abasobodde okubanga muyitirayo abasadde abasiraamu salaamu aleikum abalokole mukama yeebazibwe mukulikeyo mu kapiira be batimpudde nga mulabye ate nammwe abakubye bannaaye nga muli ku katuufu. Weewaawo mu ddakiika eno yennyini munzikirize mbere nga mbatuusaako omwana muwala Lydia Jasmine. Lydia Jasmine olwaleero njagala kubanga mwogerako ng'omuwala omu ku bakyasingire ddala okunyira mu industry yaffe ey'e Uganda. Ennaku zino yeetimpula obufaananyi buli bwennyini supalubalula ebintu takyabiteekamu muzannyo. Akolera ddala byennyini omuyimbi by'alina okuba ng'akola yeekuumira ku mutindo mu bufunze. Y'omu ku bawala abakyasingidde ddala okulabika obulungi, okuyimba obulungi ate n'okwambala obulungi. If it comes to music, akipulinga out the way it has to be. Oba okitegeera. Yeah. She is called Lydia Jasmine. Ono nno waze ng'atuyimbira obuyimba obunyuma bungi nnyo obumasuuka. Buyimba alina bungi nnyo. Ate ng'ayimba n'obuweweevu obw'ekitalo ddala. Leero mbaleetedde ku tufaananyi twe era ng'otufaananyi tusinze okunsikiriza olunaku olwaleero. Tufaananyi tweyeekubidde ku swimming pool wamma gwe omwana n'alaga omubiri si eyakula obulungi. Weewaawo yali yeesaze red. Buli alaba red ekimujja mugongo people power, our power. Ye mwana muwala Lydia Jasmine mukakamu ate mwetowaze black beauty. Mulungi alina omutima omulungi ng'era bw'alabika. Kyenjogerako nkitegeeza simuwaaniriza naye nkitegeeza. I have a reason as to why ngamba nti alina omutima omulungi. Just like the way she looks. Yeegombesa mwana anyirira. She's so photogenic. Ndowooza oba nfuna bulungi anyumira kye bayita ebifaananyi ne bw'apoozinga atya ekifaananyi kinyuma bunyumi. Mwana muwala Lydia Jasmine alabikira ddala bulungi. Olunaku olwaleero luno njagadde mwogereko ng'omuyimbi omukakamu, omuyimbi atatera kuwakula ntalo, omuyimbi gw'otatera kuwulira nti ate yeewalanye ne gundi ate yerumye ne gundi. No, nedda, tabeera mwoyo kasasiro bw'atyo. She always minds her business. Yeah. Obufaananyi bwesuno obulaba ennaku zino. Makeup on point. No lagging behind. Ankolera gwe ky'oba omanya. Wekuba ku kurashinga. Ye muyimbi gwe nkurashingako ebiro bino kiro na misana. Obulabi obwo alabise bulungi nnyo nnyini ddala. Munzikirize mbate mubeere bulungi ate temwerabira okusubscribinga mweraba.